The Lord is good. And all the time. What I had to say has already been said. And that makes me a no-talker, a no-orator. Naye, ebintu byetutanganya ku Alex bitumwongeddeeko. Description: tall, slender man with a high frame, shoulders straight, of long legs and arms, and the waist narrow, moving with ease, throwing long and easy strides, always standing out in a crowd thanks to the tall posture. His attire is fitting in a straight, clean line, qualifying for a figure 1. There was something about his eyes. That was the description. Now the explanation. Olumu twali tutudde oba twalina kikuko banasenkuge najja nambuuza naye matovu byoyogera ku banno obijjawa konze nemmanyirawo munnange naye banzijukiza nga bakyali mu transit nga ye bwali naŋŋamba nti naye kasajja gwe kati olowooza olinjogerako ki konze gwe weetantale weefiisefiise ebyange biŋŋambire ddala kati nabo lugwe konze Alex just die gwe fa bufi kakano wuuna tutuno muzzukulu wa Kabangala kateeta omumbaale eyo lyalinga ddoboozi ya Mike Kakande munywanyi waabwe naye yagenda dda ku reediyo emu yokka reediyo Uganda eyaliwo mu biseera ebyo kiyinjika okuba nga amaanyi ge n'amagezi ge ebyamufuula ow'ensonga yabigabana kuva ku bujjajja obwewaabwe nkojja mbu nti nnombo waaliyo omusajja Kabangala yagula ebintu mu dduuka ly'omuyindi ku lisiiti baateekangako erinnya ly'omuguzi ye Kabangala yawandiikawo Kabangala asasudde kati yakuteebereza omusango bakutwala yani yagusinga embaga ya Mike Kakande ne Lilian Kibirango yali buli bya Apollo kyenzijukira nti Polish Player Global ye yali Desman wa Kakande naye ono agalamidde wano ye yali MC ekyo kiki esinga obukulu ye yasooka okubeera MC ku mukolo gwa banne ng'ayambadde overall eya kaki yali baluganda nnyo ne Philip Bongole Mutaaya baabeeranga okunamirembe roodi bwe baasinziiranga okubeekwa mu bidongo bwe twakolera ne Philip Bongole Mutaaya nga bakayimbira Bire Mutebi Frank Ambalire John Subuga awo Radio Uganda twali tukola mixed grill album bakayimbira n'abakulu abo naye Alex ne banne bwe baavaawo tebaddamu kulabika obya simanyi bagenze poto ndowooza simanyiwa naye bwe baava buli omu n'akwata libye fire nembali oba nemutebi ne bagenda essuti Alex ng'ayagala nnyo abantu abagezi teyesembereza basiru ate ng'ayagala nnyo abantu abalina kyebamwongerako so si okumuggyako nga tolina kyokugattako yakwanagana nnyo ne Ssenkubuge Alex ebizanyo byafulumyanga ku National Theatre batono abakyaliwo abaalaba ku ngule ya Kampungulu mu Popo era abasinga bamanyi nti yazannyira ku National Theatre okka naye Popo yakoleranga rehearsals ze mu Matumbi budde so ne Kateete yakoleranga yeeyo rehearsals. Alex yasitulako ow'ekitiibwa Gordon wava muno n'amuleeta mu Pride Theatre y'abakayimbira wava muno bwe yavaayo n'agamba wansanyudde kulabira mizanyo n'agenda n'akola ka theatre k'abagagga eyo ekyengera kyokka ng'ate ekyewuunyisa buli bbanga ekkere nga Ssaabasajja Kabaka agenda ku Pride Theatre oba Pride Academy n'abakyalirako mu bibiina bya Katemba byonna
Alex ndowooza yasinga kuganza bakayibira Dramatics naye ndowooza lwakuba Ssenkubuga oyo yeenyigirako ne mukutendeka omuzannyo Sofia. Omuzannyo ogwo yali agutendeka yaguyizaamu n'ennyimba, gwe muzannyo gwe nasooka okukola n'omuntu gwe nali nsinga okutya mu by'okuyiiya ne tukola ennyimba ezibeera mu muzannyo gwe gumu. Oyo yatwala erinnya lya Sofia. Nzijukira yatwala SPD kusimba omuntu ateemanyiiza, atamala gakyala, ateesembereza kawawa, atabikkirira ku kitamunyumidde, ateegeziwaza, ate nzijukira akasibiranga ku Pride Africa Corner ku mmeeza ya SPD, baagabana bingi, baayemesebwa bingi, baaloota bingi. Alex yalina endowooza ey'engeri nga bw'oyita abantu okujja wano balabe ku kyofumbye, basasula balwana, bafuluma bakungiriza, kyokka okubabuuza nti mulabyeyo ki ewa Alex oba temuyizeemu nga baga nkweta mulanga nno nga nina kyentegeddemu naye binyuma okukamala naye sirina kyentegeddemu. That was Alex's style. Ng'olwo mu masomero eriyo Namasagali eya Father Grimes nga wano waliwo Alex mukulu abaalinanga enzannya eyanga. Ate Father Grimes ye twamwagalanga nnyo, yatuleeteranga obuwala obwafiga obutundibwa ekigonyo era wano ne bakulekanga tusolobeza mwalinga bakulowe Sharon. Olumu tuba tunyumya ku by'obufumbo n'amaka neekokkola ab'eŋŋanda, abaana n'abakozi mu maka batumalako emirembe. So ng'omuntu ng'oli munno mwandibaddenga mwekka mu nnyumba yammwe nga mukunyumbuka bute ntegeeza okunya olunambeeno bisinganya temufumba nga tewali ayambala kaakati nno ffe bakayimbira etweragiranga ku b'Uganda ntegeeza ab'Emuduma tubadde landa ne Denmark ne Sweden okumala omwezi mulamba nga Alex ababa batwala n'abamazaayo omwaka mulamba Austria, America abageeyo abajulizi mwe bali wano Bedi bwali, Nsuubira, Basajja Mivuloyo gwe mulaba Owakabi bwali, Frida gyali, Mabira waali, Kanakulya n'abalala mwaka mulamba bagenze ku ttuwa abamu bamalayo wiiki ne bagenda ne bakola n'embaga nga bakomyewo. Now the diagnosis. Omugenzi ekyamuse butayagala ndongo esi kyekyamuse. But the prognosis predicted otherwise. Ab'Ennamutamba ekituleese musango bwabwavu. Kati eno gye bayita okukoza n'okukomba essowaani. Bw'obanga wali ogizeeko ne bwe kaba katono katya teweeyibalanga, kubanga kakabe katono kakibe kinene kakube bunene kwonna kuba kugira, kubanga akatono ako bwe katuuka gy'okatumye kandivaamu ebibala ebiragwako. Abeegizaagiza nga temukirira ddala mumenya abagira ebya ddala. Omugizi omu akira obugizigiza 1000 obwemoola obwemoozi, so singa buva mu kwegizaagizanga ne bugirira ddala wandibaddewo enjawulo. Alex tomanyiddwa okumala gali obuzibu bw'osanze, si gwagatta endeku na buli akwesembereza, ate n'amagangayiro ogeerowooza okubanga ddala wagiriddwa okuzuka binigirwa. Anti ab'enda ya Nantutulu nza be basinga wano tebamala geegirira ne bwaba wa 19 emyaka era bagamba wateeka okuba nga waliwo eyakize nti oba kakadde kanne kamugize akasookeyo nanga Buganda. Mu maaso g'amaaso ag'obulijjo obadde kannaluti azifigagwa nakasajja katuligeekatisense
naye mu bwongo bwa bannabitone obadde ssettume obadde namudiguli obadde ssetterekero obadde ssettendekero generaali ow'ennyukennya. The transcription. Behold, you were told then with a following shadow. Now you are long with no shadow at all. It's done. You have rested your case. You are now submitted to 6 feet under with no chance or hope for parole. Naye nga sinazaawo kateni kankubuuze biri lwagezi yabyogedde ebyo nabimanya ebyokwesiga kuba okwata nefumu ogende wakaliri naayobika ate nakino ekirala waliwo waliko ku stage wano abaana ne bazanya byota abalagidde nozaawo olutinde nogamba abalagi kuddeyo babawe sente zammwe ebyo nga bikyalyawo. Waliwo olubugo oluvudde emagere lwakadde bubiri nga artist singa n'ekigero